Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gw'omulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'ogenda maaso n'okusinzirira era n'okuwangalira. Njagala okubeera nga mbalamusaako nnyo nnyini ddala egyo gyonna gye mutuusaako engalo banywanyi. Kye mukola kya muwendo mungi, mwebalire ddala nnyo nnyini ddala okubeera nga mwewaayo okutugoberera naddala ku nsonga semasonga ze tugenda maaso n'okubeera nga tubaleetera ate ne tuwanjayo ensonga nammwe ne mutuwa amatu gammwe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Solo okubanga tugaba tuusako olunaku olwaleero waliwo ko akatambi akagenze maaso n'okufuluma ka Eddy mutwe akapya ebigambo bingi bigenze maaso n'okubeera nga ate aboliawo bigambibwa ngenda genda maaso n'okubanga nkuwa akatambi kaneno maasoko wabula n'obwombeefu obw'ekikeekya waggulu. Njagala okubanga nkusaba video eno osooka ogimpera like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe gwe omulungi nga gwe mulundi gwo ogusoosa okubanga olaba videos zaffe. Njagala okusaba ogende maaso n'okubanga osubscribinga ku mukutu guno. Bw'omala okubeera ngo subscribinga munnange njagenda maaso n'okubeera nga okusaba ekintu kimu kyokka okone mu kado okajje mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ennyo nnyini ddala ate ze tugenda maaso n'okubeera nga tukuterayo. Nzikiriza awo wennyini tutandike ne video eno. Njagala nsooke nkwe video eno owulirize ebigambo by'omukyalo ono then tweyongereyo butereevu nnyo nnyini ddala. Wuliriza. When you say you are seeing things in social media, the same things on social media are in print media, are everywhere. They are the events happening in the country. Social media, we are no longer in the days where social media was dismissed. It's new media. The world has gone digital. So seeing something on social media does not make it false. Same headlines running in Daily Monitor, in New Vision, are the same events we are discussing. Bob Wine's bodyguard has been missing for 1 week. And only yesterday, the country is shocked. NUP had even applied for habeas corpus. The country is shocked that the CDF is boasting about abducting and torturing members of opposition. The same CDF happens to be the president's son. The conduct, NRM is accountable for the conduct of UPDF. They are the party in government. It is not a question of for us we are busy organizing for elections. NUP party as we speak now is under siege. It is a headline in Monitor. Under siege by the UPDF. So it's not that we are seeing these events in social media. Have you physically been there? Do you want us to go physically under the torture chamber in Imbuya? Where do you want us to physically go? Should we not also be concerned about why the army is interested so much in NUP activities? Maybe there could be an issue. This morning, I tweeted that the UPDF has overthrown Uganda's constitutional order. Laws are... Beyond the newsroom, ensonga semasonga wetuzikwatira ekisajja kikulu ne tugenda maaso n'okubanga oba oliawo ate tuzisunsula. Omukyalo ono agamba nti mu kaseera ke tubaddemu nga social media etwalibwanga okuba ensibuko y'amawulire ag'obulimba nga kakati ekyokukwatibwa kwa Eddy mutwe ne Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'akola ebikolwa bino byonna n'abyeraga mu lwatu n'abyoleka mu lwatu ku mikutu gya X agamba nti kakati kino no kizza okumanya nti social media tekyali social media wabula it's a new media. Baganda bange ekyamazima amatuufu amawulire ge tubaleetera 89% gabeera censored bulungi nnyo nnyini ddala era nga matuufu era ensonga ze tukuleetera wano ziba nsonga semasonga nekyannaku nnyo ng'ebintu nga bino bigenda maaso n'okutuukawo mu ggwanga bo nga abali mu buyinza bagamba olwo olugambo lwa social media ebyo byo baabe wa bya bulimba. Njagala nkuwe akatambi kano
okusinziira ku bigambo bya Fred Lomboye. Wano nno leero naye ebigambo bimuweddeko, wuliriza statement n'akatambi kalina aka Eddy Mutwe. Ku live ya lele misala gye tukoze currently omuganda affe Eddy Mutwe mboba budde embeera gyalimu buli kimu kibanyonyere mu video gye nakoze abatalaba ekifaananyi kisoose kiri ekifaananyi kino kiri mu visual bakikoze screenshot kiri mu visual bajasi bakikoze screenshot. Muhoozi alina barracks eri Garuga ya SFC eno gye battira gye batulugunyiza abantu gye basoma gye baddira abaana ebisiyaga era atocha chemba zino ziri mu underground era muganda fe comrade Eddy Mutwe gye bamukutene bamutwala onna claiming nti amulina ekifana kibalaze yabadde video gye bamuli recordings nga ali bukunya oba butenga bwe yazaalibwa ne bazoka bakola screenshot ne basindika ekifaananyi ekyo. Ne bwotu njagala osome facial expression y'ekifaananyi kino ne body language ya Eddy Mutwe ng'omusajja omukatuliki alwanirira eggwanga lye. Njagala osooka osome ekifaananyi kya Eddy Mutwe ng'omusajja omukatuliki alumirirwa eggwanga lye. Gwe kennyini wandiika ebigamba ofesi ya Eddy Mutwe yadde eyogera mu kifaananyi kino. Sigenda kwogerera soma facial expression y'ekifaananyi ekyo. Alright. Bw'omala okusoma facial expression y'ekifaananyi ekyo nga musajja mukulu alina abaana mumugyemu engoye mumukubyekubye mumulikodinze n'asigala ng'akulaga takaabye ezziga wabula akutunudde butunuzi agamba ku lwa Katonda n'ensi yange kola ky'oyagala. Kuba kino ekifaananyi kyali kisoma ku lwa Katonda n'ensi yange kola ky'oyagala nze siina kye nnyinza kugamba kola ky'oyagala. Jeno Yosebiti bahabulwa Nyandwe mukyala wo Janet Kembabazi ne mutabani we Muhoozi saako Salim Salafu tubadde eggulu buno obubaka bwammwe temuli bakitalo nga mumulowooza twali tulabye banene emirembe engalo bamusoolini bahitira n'abalala saako Bagadafi n'abalala twali tubalabye. Bannayuganda ekyamazima amatuufu bw'otunuulira ekifaananyi kino nga Eddy ava omusaayi mu maaso akubiddwa ensambagere agenze maaso n'okutuusibwa mu mbeera oba oliawo ey'obulumi ennyo nnyini ddala nga mwami gundi agenda maaso n'okubeera ng'asindika obuvidiyo buno n'obufaananyi bwata in series dero bw'asalawo n'agamba kambaweeko kano nga bawaako kali enkya bw'agamba kambaweeko kano nga bawaako ko n'akalala. Nina ekifaananyi wano kyenjagala ogenda maaso n'okubeera nga nkulaga olabe daba embeera eno yembeera Eddy Mutwe gyafaananamu. Simanyi oba kirabika bulungi awo mukiraba ekifaananyi ekyo amaaso geyo galabe tunuulira amaaso ago galaba engeri gye gafaananamu. Tunuulira ekifuba kino kirabe olaba engeri gyekimyuseemu. Eyo yembeera musajja mukulu ono gyagenda maaso n'okuba nga afaananamu. Naye bino byonna babimukoze okutuuka kuli nessa nga takaaba maziga tolaba maziga gamuvaamu okuggyako okulaba omusaayi n'ogenda maaso n'okubeera nga olaba ebipaapi bino ebiraga nti yakobeddwa n'okutulugunyizibwa. Uganda Human Rights Commission ng'ennaku z'omwezi 2 yavaayo newandiika ebbaluwa n'egiweereza mu office ya CDF nga balaga immediate nga bawandiika nga basaba immediate release ya Eddy Sebuufu eyagaana okubeera nga
ekolebwa n'okwebwa eddembe era nga bano basaba justice ebeerewo abantu bano bagene maaso n'okuweebwa oba oliawo eddembe lyabwe eri obwebange. Naye ekibuuzo kiri nti ebikolwa ebyefaananyirizaako kko bwe biti ebyekko binaakoma ddi era kituufu waliyo essuubi nti ebikolwa ebyefaananyirizaako kko bwe biti binaakoma? Wuliriza. Ekituufu kiri nti gavumenti eno erina akantu kezimba era ekintu kino ekizimbye okumala ebbanga. Baagala bakwata abantu bonna abalinaanye Bobi Wine nga babagulako ebisangosanga ebyenjawulo kati nga bano bwe bakozesa bano bannamasaka bannaffe ne babagulako ebisango be bateekako bajjeno Gaddafi ne bakireewo kati Eddy mutwe ne bamuteeka ku birala kati baagala bakwata abantu abo bonna gye bali akireewo ne gundi ne jjeno Gaddafi ate tebakuba bannamawulire boono omusajja gundi ow'ekitiibwa ne babatwalako kamera zaabwe mule babbako n'obukadde 5 okiwulira kakati bw'otunuulira ebyo nanga byebitu byogedde balina ekintu kye bazimba nti baagala bajje abantu betulabanga batoopu ku Bobi Wine okusobola okutiisa abalala bonna abakola ki abamuliko bagambe olaba nakireewo taliiwo olaba ne Gaddafi taliiwo olaba ne Eddy mutwe bamutwala olaba ne gundi bamutwala ayitawo olaba bamumenya basobole okutiisa abakola ki kakati bagenda kuti guno mwaka guno gwe tulimu gwe mwaka gw'okufa okukosebwa okumenyeka buli muntu ali mu byobufuzi era kakati ffe bayimani kaali femujja tulekamu kakati mmwe abakoya akatono kana akasagasagana mudde ebbali kati bayimani kaali fe abayitawo sawa yakuyisaawo kufana kuwona kubanga nabano bannakyemalira engeri gye bagamba ebigambo bya nnamba emu ng'agamba nti akaseera kano bagezaako okuinstilinga fear nga bakozesa intimidation, torture, abduction n'ebintu ebirala. Bwe tutunuulirako nga tusoma ku byafaayo era nga tusoma ku gavumenti zonna ezo ezibeerawo the dictatorial government bw'otunuulira ebigambo bino ebigambo nnamba emu byagenze maaso n'okubeera nga byonna bwabyogera. It's true nti omuntu bw'agenda n'asiba abantu abakuliraanye kubanga ogezaako okuba instilinga mu fear kaakati n'ababadde eri baleme kugamba nti bajje ne wabula nga bakola ebintu bino tujjukire nti mpawo n'omu ku baana bano agenda maaso n'akusasulwa nsimbi wabula bonna abaana abasinga abali ku lusegere lwa Bobi Wine beereeta bokka ekitegeeza balina that push factor. The question could be what forces them okujja beegatte ku Robert Kyagulanyi. The solution wouldn't be arresting them, abducting them or torturing them. Wabula solution yandibadde kwe kukola ku ebyo ebiruma abavubuka n'ebiruma bannayuganda then ne walyoka wabaawo enkyukakyuka ey'omuggundu. Wuliriza ebigambo bya nnamba emu. Ekintu kisesetusa kibava mu ngalo bagenda kukola buli ekisoboka ate nga naffe tuli redde okukola buli ekisoboka. Lwaki Eddy mutwe kabenzi kaba omulala esawo naffe tukimanyi nti nze nkimanyi sina mawulire ogana nnamba emu bamukutte si mawulire newe nkwatibwa kyenjagala ati ate abasigadde begalo bikola kuwala nnyo nti bambi bamukutte ebyo ffe twabisuubira si bipya okiwulira kakati abayitawo bo bayitewo batuukize kye balina otutuukiriza. Ekituufu kiri nti gavumenti webeeremeddwa okukola ebituufu mu bantu ng'ate abayogera ku bikyamu byekola bo beeraba nti ate bakoze ensobi okubyogerako nga balina bakwata. Ekyo kyanjawulo. Ekyokusatu amateeka mu ggwanga nze ndowooza baaligawaddemu katiibwa akatini bwe bakwata omuntu bamutwale mu kkooti amanye n'ekyamuvunaanywa ne poliisi emanye weekola ki. Naye kakati Museveni kyennyini ekintu kyavunaane kyamutwala mu nsiko akikoze n'okusinga bali
Anela UPDF naye kuba abapoliisi. Anti Museveni ekyamutwala mu nsiko ebimu ku byamutwala mu nsiko annyonnyola omusajja gwe yasanga mu kkubo n'amukuba ow'amagye gaani agobote era agamba yanyiiga nnyo kono n'ayingira ki ensiko olwaleero mwami Museveni abikola n'okusinga bali Museveni ku nsonga ezamutwala mu nsiko kwaliko abantu ba bulijjo okuwambibwa amagye ga gavumenti ezo zaaliko olwaleero bakikola n'okusinga ate ne bakyewaanira namu tebakyegaana namu wadde bakyewaanira namu nti kati bavudde ku mutendera ogw'okuwamba omuntu wa bulijjo ku tayimu eno batosena kuwamba poliisi ng'eyo Lubawa bagikoze ne basanga abapoliisi abasukka mu 10 ne babakuba ne babajjako mundu ne baziteeka wali abantu b'amaanyi baagala kulaga bali babadde bakutte bakutte ababbi abapoliisi bakutte ababbi ababbi be bakutte babadde bali awo nga bali mu kuzoganya ku ttaka bwe babatadde munda kumbe waliwo bannaabo ababatuma miita yenega nesalako poliisi negamba nti bali mubatuwe kobbo nti bano balina omusango ne babatandika abamaje ne bakuba abapoliisi ne babatandika ne babatandika ne babakuba emmotoka bagambye nti zaze ku poliisi zabadde obanya ne babakuba ne babajjako emmundu naye abantu bali mu malwaliro kakati BTN Media Beyond the Newsroom ensonga nno bwezityo bweziri banywanyi munzikirize wano wenyini we mbambateera tunsinkane nga Mungu ate akkiriza mubeere bulungi banywanyi mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.